Yes. Oli kuyugi update civic sinziro bango tuliza gwe mukwano gwange ali ampuliriza birungi si birungi gwe mukwano gwange eri government ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni olw'okufiirwako cabinet ministers waabwe abadde amanyikidde obulungi Moses Ali. Gwe mukwano gwange ali ampuliriza tekikyaliko kubuusabuusa, kimaze okuba nga kikonfirmingibwa mu sources ez'enjawulo nti abaddeko cabinet minister Moses Ali amaze okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Gwe mukwano gwange ali ampuliriza mawulire si malungi eri matuga munywanyi Yoweri Kaguta Museveni okufiirwako munywanyi we Nfanfe we balwanyi okuva mu nsiko ebbanga ddene. Ne kakati njagala nkwe kubyewuunyisa ku musajja ono abadde Moses Ali newankubadde abadde akulungulidde emyaka nga tayagala kutta ntebe ya bukulembeze, nga tayagala kufuta bukulembeze newankubadde emyaka gibadde gimuwubidde akatambala. Gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza kino nno abasinga bava ne bakivumya ne bagamba nti ono alagira ddala example eyabo abakulembeze abalemedde mu buyinza. Jjukira bukyanga gavumenti eno etwala obuyinza mwaka gwa 1986 Moses Ali azze asavinga mu gavumenti seno gyasookeddeko. Ngenda kubanga nkuwa ebyafaayo bye n'oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo. Ninjagala okutegeeza nti oli ku Yugi Update Civic sinziro bango tuwuliriza gwe yakatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako omukwano gwange gwe ampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV. Ntegeeza mu abali e Katoman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK, Canada, Russia, abali mu Asia, abali mu South Africa namwe abali mu Kenya mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati tugenda kubanga tusimbudde kyamaze okonfirmingibwa olunaku lwabadde lwa mukaaga e Kawungeezi Koro. General Moses Ali wekigambibwa nti nno we yabuubidde ensene akatambaala era enkuyege kakati wenjogerera tezikyamukubira nduulu. Gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza yamaze dde okuba nga amalamu omusu, yakkiridde dda ezira kumwa. General Moses Ali yazaalibwa April nga 5 1939 July mu July 18 2026 lwagezezaako okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno era bwe kikonfamingiddwa. Yazaalibwa mu April ng'ennaku z'omwezi 5 1939 afudde July ng'ennaku z'omwezi 18 2026. General Moses Ali abadde most Ugandan enduring military officer era politician munnabyabufuzi. Abadde ne career ye ng'egyegoberagana mu byobufuzi okuva mu 5 decades era abadde amanyikiddwa nga senior commander under directorate wa Directorate Idi Amin Dada. Yasavingako ne mulembe gwa Idi Amin Dada gwe mukwano gwange mpuliriza era nga asavinga ng'omuyeekera, yasavinga ng'omuyeekera naye mu nkomekerero yasinkana Mwami Yoweri Kaguta Museveni era mu biseera ebyo yayitibwa nga Lion of the Jumani era erinnya ne limukalibwako Lion of Ajumani. Era amawulire ag'ennaku gagamba Moses Ali gavumenti gwe yasangawo ng'akyali mu buyinza, gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagenda okuyingira mu buyinza, General Moses Ali ng'asavinga mu gavumenti eya Idi Amin Dada era ng'ayitibwa ng'empologoma ya Ajumani. Kyannaku okubanga ng'ennaku z'omwezi 18 yakkiridde ezira kumwa mu mwaka gwa 2026. Obulamu bwe bubadde bwakwatirira gye buvuddeko awo, obulamu bwe bubadde bwakutengerera. Tujjukire bulungi nnyo mu kampeyini za 2025 General Moses Ali embeera gye yalaga ng'ali mu critical condition era ne waatuukiddwa okuddusibwa jjuuzi gy'oli abalamu kubanga tawangadde ennyo mu Nakasero. Yaddusiddwayo nga biwala ttaka okusobola nga bataakiriza ku bulamu bwe naye kirabika eno yabadde enkomerero y'obulamu bwe era byaliddeko abadde abiridde. Tewayiseewo nnaku ziwera ne bakonfaminga nti ono amaze okuba nga azikirira ezira kumwa, amaze okuba nga ayitawo.
gwe mukwano gwange ali yampuliriza yafiiridde mu Nakasero hospital mu Kampala era kigambibwa afiiridde ku myaka egy'obukulu 87 General Moses Ali. Nagambye Dolly Kuyugi Update TV gwatanatuyungako kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko era tujjukire bulungi nnyo embeera ono ebadde temweyagaza ne wano omwami Yoweri Kaguta Museveni wabadde agenda mu maaso n'okulayira ku kisaawe Kololo era akatambi kalabibwako nga Generali Moses Ali agenda mu maaso n'okubeera ng'akola atya nga atwalibwa mu ngeri awalirwa bwalibwa yakululwa bukululwa kanguwe katambi kano nako keerabireko yali akululwa bukululwa awo baali ku kisaawe Kololo General Moses Ali ng'agenda mu maaso n'okubeera nga akiika omukolo gwa munywanyiwe mwami Yoweri Kaguta Museveni asobole okubeera nga naye akolaki nga naye alayira naye ebyaddirira ggwe mukwano gwange tebyali birungi ebyaddirira kwolwo tebyali birungi embeera gyabaddemu General Moses Ali ebadde tewoomya nakawululu tukkirize oba tugaane embeera ebadde tewoomya nakabululu naye kakati kimaze okuba nga kikonfamingibwa kimaze okuba nga kiteekebwa ku likodi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza General Moses Ali kimaze okubeera nga kiteekebwa ku likodi nti amaze okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno kimaze okuba nga kikonfamingibwa era nga kiteekebwa ku likodi nti Generali Moses Ali amaze okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno gwe mukwano gwange. Mawulire ga nnaku si birungi nnyo wadde n'omulundi n'ogumu mukwano gwange gwali eyo ampuliriza emyaka gino gyonna azze atawaanyizibwa byonna tubirabye gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza naye kakati twagala tulabe ku byafaayo bye twagala tulabe ku musajja ono biki ebimugwatako watuukidde okufa lwaki abadde ayitibwa the Lion of Adjumani newankubadde abadde akulungudde emyaka nga n'embeera gy'alimu teyeeyagaza naye nga gavumenti egaanye omujja mu ofiisi nga Uganda ekyewuunyisa tulina emigigi emito ate ng'emiti emito gye gigumiza ekibira naye nga General Moses Ali tava mu ntebe paka bamaze omubanga bamukululira kaliba era afudde n'obukulembeze bwe. Wuliriza emyaka gy'emikadde General Moses Ali twagala tutunuulire yazaalibwawa. Yazaalibwa mu kaalo akamanyikiddwa nga Meria Deri Village mu Adjumani District mu West Nile Sub-Regions. Yafiirwako bazadde be ng'ali wa myaka 11 era n'akuzibwa anko we. Kino nno kye kyamusindiikiriza okubanga obulamu bwe abukuza nga kyetwala era waatyo yogayoga n'alabika nga ayolekera mu buyeekera General Moses Ali. Bwe tuba twogera ku teaching career ze nga tannaba kubanga ayingira Armed Forces yakolako ku kasomero akamu aka primary ng'omusomesa ng'asomesa omusomesa wa primary General Moses Ali. Kakati nno obutafaananako nga ba military men's balala okukola era yavaaliwinga nnyo ebintu by'okusoma yaddayo ku ssomero oluvannyuma mu bulamu bwe abeere ng'asoma Bachelor of Law LLB okuva mu Makerere University n'afuna diploma mu Legal Practice okuva mu Law Development Center. Njagala okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza. Gwatanatweyungako ekigambo subscribe weekiri oyinza okwebuuza bannange baani bano Yugi Update TV kikoneko wansi weekiri ojja kusobola okubeera nga otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tuli mu kuttotula bulamu bwa General Moses Ali abaddeko cabinet minister w'eggwanga Uganda. We cannot take it for granted okubanga tetwogera ku byafaayo bye na kaliya ye engeri ki gyebadde eyimiriddemu newankubadde abadde awambye future
y'eggwanga Uganda olw'ensonga nti nno abadde wa kuwalulwa buwalulwa emyaka gyali gyamuwubira dda akawero, era kigambibwa nti ebimu ku biyinza okuba nga biviiriddeko okufa kwe gavumenti okugaana okuwummuza okulitayalinga General Moses Ali ng'atuuse mu retirement age ye, okuwummula awummuze obulamu atandike kubeera ng'ensi agikenga bukenzi. Kuwuliriza tukyagenda mu maaso. Military raised we tuba twogera ku military raise ye, General Moses Ali yasavingako mu Idi Amin Dada regime mu 1968 paka mu 1976. We yayingirira amagye yayingira Uganda Army mu 1968. Yayingiranga cadet officer era n'atrainingibwa mu Israeli saako ne mu United Kingdom. Twogera ku byafaayo bye eby'omugenzi General Moses Ali gwe yakatweyongako kimanye nti ono yakkiridde Desira kumwa. Mu 1971 nga koporo Ali yaparticipatinga mu 1971 military coup eyasuula President Milton Obote era n'ayingiza Idi Amin mu buyinza. Moses Ali yali musaale nnyo mu bayingiza Idi Amin Dada mu buyinza. Ekyo saagala okyerabire era saagala okiwakane. Nga tugenda mu maaso n'okubeera nga twogera ku byafaayo bye, gwe yakatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikooneko obeere ng'otweyungako. Tuli kutottola byafaayo by'omugenzi eyafudde olunaku olw'omukaaga kawungeezi eri mu Kampala mu Nakasero Hospital, General Moses Ali. Guliriza oli ku Yugi Updates TV ko sinziro bango tuliza gwo mukwano gwange yenna ayakatwegattako nagambye ekigambo subscribe wansi weekiri kikoneko oberenga otweyungako. Kakati nkugambye nti General Moses Ali gwabadde tamanyi byafaayo bye yagenda okujja mulembe guno nga yasavingako dda mulembe omulala asavinze regime kyenkana 2 oba 3 kubanga yateekawo rebellion ko mulembe gwa Obote, Milton Obote, era n'amuggyako n'ayingizawo Idi Amin Dada era yasavingako nga cabinet minister mu government ya Idi Amin Dada. Wakati mu mu mulembe gwa Amin Second Republic, Moses Ali yadvansinga lanka ye okuva ku brigadier era n'appointingibwa nga Minister of Provincial Administration. Yasavingako nga Minister of Provincial Administration, Interior and later n'akyusibwa okubeera Minister of Finance mu mulembe gwa Idi Amin Dada. So tabadde wakakati yasavinga dda naye abasajja nga tebakkuta buyinza bannange. Abasajja ade tebakkuta buyinza bano. Mu 1970 Ali yava mu gavumenti ya Idi Amin Dada n'abanga takyafevalingibwayo, n'abanga takyayinayo suubi. Oluvannyuma lw'okumususpectinga okulivenjinga eri aba Islamic charities okuzimba personal political base era n'asuulibwa wabbali okuva mu kibiina, era ekitiibwa kye ekya military honor ne kisuulibwa, era n'asurvivinga assassination we yagezebwako okuttibwa mu mulembe gwa Idi Amin Dada nga tegunabeera kubanga gukola pusinga. Ono yagezebwako okuttibwa mu 1979 ho yawonera watono ewawonekera okubuuka gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bwe yatandikawo obuyeekera mu kwagala okumutta kyamusindiikiriza n'agamba jjukira bo revenge kali mu musaayi, era n'atandikawo ekibinja ky'abayeekera
n'atandikawo rebellion era n'atandikawo rebellion and peace negotiation mu 1979 paka 1986 wabula kijja kitya General Moses Ali eyali atandisewo rebellion okubanga ate akomekerera ali mu exile ng'otujja nga tufollowinga mu mulembe gwa Idi Amin nga tujja tugoberera mulembe gwa Amin during Uganda Tanzania war olutalo lwali wakati wa Uganda ne Tanzania. Moses Ali yadduka mu exile mu South Sudan ng'emmundu emususseeko nga yesaba yeekera gwe mukwano gwange ampuliriza. Tuli kwogera ku byafaayo by'omugenzi gw'abadde tamumanyi abasinga mubadde mumulaba kuboyaana mubadde mumulaba kubanga ali mu mbeera mbi mubadde mumulaba kukwata katambaala naye nga temumanyi byafaayo be. Ono atambaala ali akwatanga mundu ate yakwatanga zirizi kaseppiki. Ekyo kyenjagala mumanye. So gwe nalina abadde amuandestimatinga kimanye nti si musajja mwangu yadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. Tabadde musajja mwangu abadde musajja mmekete era be bamu ku basajja eŋŋwaŋŋuli abadde basinga okutiibwa mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa era n'olaba Museveni Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa akyusakyusa amannya buli kadde yeeyiseeko tumuhabulwa yeeyiseeko gundi abadde atyo omusajja abadde atiika omusajja nawe abadde atuuse ku myaka gya retirement nga tebamukkiriza kuwummula. Kyeka waliwo endagaano ezaakolebwa nga Ssaabayeekera yayingiza gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza era woba okitunuddemu buli eyali ku lugendo lw'okuyingiza gavumenti eno mu buyinza baagabanagabana eggwanga lino baalisalamu obupatisi omu n'ayambuka eggulu omulala n'ayambuka Ajumani omulala n'ayambuka mu westi omulala n'ayambuka mu east. Ojja ng'obyetegereza woba ojja ogoberera omukutu guno tujja tukuwa ku byafaayo n'okumanya gavumenti eno engeri gyegenda mu maaso n'okufugamu. Era nsaasiddemu abalowooza nti gavumenti eno yokayoka yegenda mu maaso n'okubafuga eya NRM ekyo kakifuuwe gavumenti eggwanga Uganda lyashiyalingibwa era y'emu ku ngeri Yoweri Kaguta Museveni gy'azza amanagingamu obuyinza olw'ensonga nti nabadde n'abalabe be batono abalabe babadde nabo tebabadde bakumwanjo ate teri kintu kisinga kulemeza muntu mu buyinza ng'ayina abalabe be nga tebali ku mwanjo. Ekintu ekiyinza okuviirako okuwunzika obuyinza ng'abalabe bo bali ku mwanjo nga omululu wabakolako omululu nga tuwafulufiiringa byali mu ndagaano. Naye Yoweri Kaguta Museveni ekintu kyasooka okukola abaamuyingiza mu buyinza yakimanya be basobola omuggyako era n'abasembeza n'abawa ebifo ebisava n'abawa patisi ebitundu egganga ne ligabanagabanwa buli omu n'abaako paati gy'afuga. Njagala owulirize okuyingira olutalo oba okuyingira obuyinza wabeerawo endagaano ezikolebwa okuyingiza omukulembeze naddala mbuyeekera tosobola kumalako wekka mu kutegeeragana n'okola agreement buli muntu aba asaanidde okufugamu eggwanga. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yatuuka entebe n'emuwoomera n'agamba sigenda kuta ntebe ya ggwanga waakiri kambeerewo ng'ekifaananyi mbalage nti nze afuga eggwanga Uganda naye mmwe mutwale ebitundu ebirala nammwe gye muba mufuga obuyinza mujja kubeera nabo. Era njagala nkutegeeze nti buli muntu abadde n'obuyinza ne decision making mu parties eza Uganda ez'enjawulo mu regions za Uganda ez'enjawulo buli omu gye yasalawo okusiisira n'okufuga era ewasali musale toyogererayo eyo yafugayo era ye mukulembeze waayo. Ekyo njagala okukitegeeza believe it or not kati yengeri Mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'asobodde okufugamu mmwe bannayuganda emyaka egyo gyonna ate angali gye kiri nti nno bannayuganda mubadde awo nga n'obuyinza mubutya nga n'obuyinza ne bujja mu maaso gammwe mutya okukyusa eggwanga. Omuntu yenna avaayo okubalwanirira temumusapootinga mulabanga ebyo bitabakwatako mumala kujeezebwa ne mukaaba ne mulowooza nti waliwo agenda okujja okubayamba okusobola okukyusa obuyinza bwammwe. Tulandaze nnyo gwe mukwano gwange saagala tuve ku mulamwa naye ng'oli QG Update TV kosinzira obbanga otuwuliriza gwe yakatweyungako kirira wansi ekigambo subscribe nyongera okujjukiza kubanga kyokka kyosobola otukolera nga UG Update TV ly'ettaffaali lyosobola otuteekako okusobola okukuza eddoboozi yaffe ne ligenda buziba. Gwe naawe n'oba otaddeko komenti yo esobole okubeera ng'erabibwa esobole okubeera ng'etegeerekeka komenti yetambule eddoboozi yo litambule kirira bukkirizi wansi okwone mu kigambo subscribe abula teweerabirako na mukadde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nkugambye nti mu 1979
86 General Moses Ali ku lutalo lwali lugenda mu maaso Uganda Tanzania wo lwamusindiikiriza paka mu exile n'agenda mu buwaŋŋanguse mu South Sudan n'agenda yeekukume ng'ebyawano tajja bisobola gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza ekyo kye njagala okutegeeza oli ku Yugi Update TV njagala okujjukiza nga wetugenda mu maaso njagala okulaga ku mbeera wano Moses Ali jazza atambulira musajja wattu obulamu badde tebumweyagaza embeera ebadde tewoomya nakabululu ekyo kye njagala okutegeeza gwe yenna ali eyo abadde tamanyi bigenda mu maaso naye abadde musajja musanyufu nnyo ng'amanyi kyali ng'agamba n'abantu bamanyi kikyendi kati siraba nsonga bakisigenda mu maaso n'okubiibya n'okucacyanca mundeke mbiibyemu General Moses Ali kakati nno njagala owulirize ng'amaze okubadduka mu buwaŋŋanguse UNRF leadership mu 1980 eyo yafoundenga era n'akulira Uganda National Rescue Front UNRF General Moses Ali 1980 eyo yakuliyetingawo akabinja k'abayeekera akamanyiddwa nga Gorilla Group operating out of West Nile nga kalwanira mu West Nile nga kalwanira Milton Obote second administration wuliriza gwe mukwano gwange ali eyo bwe yagenda mu exile mu kkomawo yakomawo n'akagurupu k'abayeekera era nga yakakulembeddemu nga kamanyikiddwa nga Gorilla Group operating nga kaoperatingira mu West Nile nga kalwanyisa gavumenti ya Milton Obote ku second administration wetuba twogera ku peace accords mu 1986 oluvannyuma lwa Yoweri Kaguta Museveni ne National Resistance Movement okuwamba obuyinza era nkugambye nti General Moses Ali yali musaale nnyo y'omu ku baakulembera obwayeekera gavumenti ya Milton Obote era ne bagijja mu buyinza olwo gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'ebanga eyingirawo oli ku Yugi Update TV wuliriza kakati mu 1986 oluvannyuma lwa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni okuwamba obuyinza General Moses Ali successfully yateesaganya emirembe yateekawo peace deal wakati w'ekibiina kino ekyabayeekera ekya Uganda National Rescue Front saako ekyali kirwanyisa gavumenti ya Milton Obote saako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni era baakwatagana ne bategeeragana mu National Army NRA n'oluvannyuma nefuulwa UPDF National Rescue Front yakyusibwa nefuulibwa Uganda People's Defence Force oliriza era ne stabilizinga violent eri mu West Nile tuli ku byafaayo by'omugenzi General Moses Ali Museveni ne era so n'oluvannyuma mu statement manizia mu 1986 paka mu 2026 ng'amaze okuwamba obuyinza okuva mu 1886 paka 2026 nga yafuga waliwo kye bayita treason arrest mu interrogation mu gavumenti empya yakomyawo ku byayita ebyali mu 1900 wuliriza gwe mukwano gwange mpuliriza mu 1909 oluvannyuma lw'okuba nga akwatiddwa n'ateekebwa mu nkomyo ku lw'ensonga zino bbiri ku half a year of treason and weaponized changes era yatwalibwa mu high court mu 1992 wetuba twogera ku constituent assembly
yaboundinga back mu 1994 n'awangula okulonda kw'omwaka ogwo ku Constituents Assembly okuyambako draft eri Uganda 1995 Constitution. General Moses Ali yali omu ku basaale abayambako okubaga ssemateeka mu 1995 Constitution eyabagibwa okusobola okutwala eggwanga mu maaso. Ssemateeka gwe tulabako kati avoolwa gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Olaba Yoweri Kaguta Museveni abadde ssemateeka amuvvoola abaamubaga weebali. Kati olwo bonna nga bavuddewo, ngolooza agenda kutyoboolebwa atya? Olowooza tajja tugamba nti ssemateeka ono takyamujjukira, tabimanyira ebifaanagana. Abaamubaga be yandibadde asinga okuwa respect n'ekitiibwa ng'atyamu n'agamba ne constitution teyandisaanidde kubanga ekwatibwako olw'ensonga eno weeti ne weeti. Naye wa kati bonna bagenda mu maaso n'okubeera nga bafa abaali kakiiko ababaka 21 abatuula ku Constitution Board okubanga babaga ssemateeka eya Uganda gye tutambulirako. Kakati we tuba twogera ku cabinet role under Museveni's regime yasavinga okuloosinga a vast number of profile. Wuliriza, ebisanja 3 biramba ono nga Musane Ministry of Youth, Culture and Sport, Ministry of Tourism, Sakone Ministry of Internal Affairs bemu ku byasavinze. Era yasavingako nga Deputy Prime Minister. Era yakliminga okubanga executive rank okusavinga nga third, first and second Deputy Prime Minister. Saako n'omulimu gwa Deputy Leader of Government Business in Parliament, General Moses Ali omugenzi gwe tuli mu kottotola obuwonvu n'obugga. Otwogera ku military promotion, yaretiringa okuva mu active military duty nga high decorated 4-star general mu Uganda's Defence Force UPDF. Bwetwogera ku byazze akola mu byobufuzi tubannyonnyola newankubadde yasavinga embeera ye ey'obulamu ebadde si nnungi. Mu myaka gyonna egiyise yagaana okulekeraawo okuva mu bukulembeze mu byobufuzi. Yagaana okulekeraawo ebyobufuzi newankubadde emyaka n'embeera y'obulamu bwe tebadde nnuŋŋamu. Era General yaddamu n'alondebwa wakati mu mbeera nga mbi. Era n'asucceedinga n'aretaininga ekifo kye mu Parliament. Era n'abeera member wa Parliament for Adjumani West Country. Era n'asavinga paka bwe yamaze okuba nga atuubira akatambaala. Newankubadde ebadde mulwadde ekitenganika ekitagambika, yagaana okutta entebe, yagaana okuwummula, yagaana okubeera ng'alekulira obyobufuzi. Afudde akyali munnabyabufuzi gwe mukwano gwange ampuliriza. General Moses Ali kakati ebigenze mu maaso ku mwami ono tebibadde birungi. Era General Moses Ali nga longo service politician leader and a prominent figure in the country's post-independence history. Throughout his career, he held several key ministries, positions, and most recently served as first Deputy Prime Minister before leaving the cabinet. If this marked the end of the long career in public service that penned the decades and saw him playing significant role in Uganda's political, security, and development sectors, government is expected to announce the funeral arrangement and official burial programs in due case. Era mu nsonyi okibagamba tulindiridde gavumenti okuvaayo okulangirira n'ebyenteekateeka ku maziika ge n'olumbe lwe gye lugenda okubeera nga lukumibwa. Gwe mukwano gwange mpuliriza. Era bitalo nnyo ebibadde byaba General Moses Ali. Naye nga sinaba kubanga nva ku mpewo, saagala kulyaza amaanya, bye bino ebimu ku bibaddewo General Moses Ali ng'akyali mu bulamu bw'ensi eno. Wuliriza. Given to me on his behalf to be handed over to General Moses Kanyarugaba, the chairman of the MK movement, from our senior here.
and we will deliver it to him. Thank you very much. Mm. Thank you. Just time for you. You will receive news. Yes, obadde muwuliza mulungi nnyo, obadde oli ku Yugi Update CV. Munzikiriza olunaku olwaleero nkomaawo, tugenda kuba nga tubaleetera agenda ziikibwa waddi wagenda okuziikibwa, ye biki gavumenti byemwogerako, biki bye bamujjukirako, kiki ojjukira ku General Moses Ali, omujjukira ngaani, kiki omujjukira ku kaadya y'eggwanga Uganda. Munzikirize nkomaawo olunaku olwaleero, mbagaliza weekend ennungi ne Sunday ennungi, mbagala nnyo, mweraba.